oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA okubeera mpozi nga tenkutuusako eggulire lino olunaku olwaleero. Era nga mpozi olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nkolagana eya Uganda, eggwanga la Uganda ne Rwanda. Enkolagana nno mpozi ate eyongedde okusajjuka n'okwerumaaluma kweyongedde oluvannyuma lw'abakulembeze okweyogerera ebikikinike. Nyongera okujjukiza nti abakabuzi restaurant basangibwa eri bwayise mu Kas Club awo abapaaka empya woba basanga okusobola okubeera mpozi nga ate olya embuzi ey'omulembe, okusobola okubeera mpozi nga ate ofuna embuzi oba ekyenda eky'omulembe, embuzi eri steamed, embuzi enjokye, embuzi ensiike, embuzi ya supu, piraawo w'embuzi, ate empozi n'ebirala, gattako ne ka juice. Namba zaabwe ez'essimu kw'osobola okukuba kweziri ka flyer kukola bakayita wansi awo for delivery. Ku lwa delivery osobola okubeera mpozi nga ate okuba ku ssimu eyo, osobola okubeera mpozi nga ate weefunira embuzi ey'omulembe. Abambongako, abatufollowinga mwenna, Nakadu Amina, Dennis Omongole ogamba otya, Bibu Nsereko, ate gattako ne Amos Mukisa mwenna mbabuuzaako mwewale okubeera mpozi nga ate mutugoberera bulungi nnyo. Shirat Love, Shirat Shira, ate Anita, Specioza, gattako n'abalala bangi nnyo. Hawa Baligeya ogamba otya, Namaganda Rema naye nkubuuzaako nnyo. Happy Lady Shamina, webale kubeera mpozi nga ate naawe otulaba bulungi nnyo. Kale tutandise bwe tuti. Mu wiiki eno yennyini omukulu Paul Kagame yavaayo mpozi n'akola statement n'agamba nti yeewuunya nnyo okubeera nti Abanyarwanda abali mu Uganda bacunyizibwa. N'agamba nti oba oli awo okucunya n'okutulugunya abantu naddala Abanyarwanda kyafuuka ekitundu ku by'obufuzi bya Uganda. Era oluvannyuma n'agamba nti ndaba Abanyarwanda bangi nnyo abagenze mu Uganda bejjusa lwaki bagendayo, kubanga abasinga baafuuka dda baliko obulemu, balema, amagulu baagakutula, emikono baagikola batya. Era bw'atyo n'alabula Abanyarwanda n'abagamba temudda mu ggwanga lya Uganda kubanga tebabaagala. Bino byonna nno bizzeewo oluvannyuma lw'okubeera nti wabaddewo era siri obwerumaalumu empolampola twabiwulirako ku mulembe gwa Kayihura, mbw ate simanya waaliwo, simanya Abanyarwanda baakwatibwanga ne baddizibwayo ate ne batulugunyizibwa ne bikola bitya, kwegamba nga bijja biri bwe bityo. Ebyo bwe byatuukawo eggwanga lya Rwanda ne lituuka n'okuggalawo ensalo yaalyo nga tebakkiriza munnayuganda n'omu kuyingira eri, tebakkiriza mmotoka yonna kabibeere bya busuubuzi. Mujjukira ebiseera ebyo eby'obusuubuzi we byakonera ennyo, abaali batwala zi watermeloni, amagi, biki byonna ne bifiira ku booda ya Rwanda ne Uganda. Ebiseera mu bijjukira bulungi nnyo. Ne tulowooza nti kakati bagguddewo booda zino osanga enkolagana eneddawo. Bangi abaalagira nno ng'oggyeko si basuubuzi bokka nti be baakosebwa, waliwo ne baana balenzi bannayuganda abawoomerwa ennyo, abawala Abanyarwanda. Era baakukkuluma nnyo ne bagamba Mwami Kagame kiki otukoze? Ffe nga tubadde tunyumirwa biwala byo. Bintu bingi byavaayo ne byogerwa, abo abayogera mu mbeera eyo abamu balowooza nti ya lusaago, naye ng'osanga abasajja baali siriyasi nga bagamba kituufu tubadde tunyumirwa abawala b'e Rwanda. N'abasuubuzi ne bakaaba lwabwe. Kaakati olunaku olwajjo President Museven yavuddeyo n'akawangamula n'agamba nze sifuddeeyo, oba Rwanda erina bambega muno nga bambega bakola batya, nze Rwanda tentiisa. Abantu ne bagamba bange kiki kye tuliko. Mu interview emu Minisita wa East Africa omukulu Ikwiya avuddeyo n'atutegeeza n'agamba Rwanda ekyokubeera nga tekolagana na Uganda ate tekiremesa mukago gwa East Africa kubeerawo. Katusooke tukwe Minisita Ikwiya omuwulire bw'agamba.
Lwaki ate? Bikwatagana okuyomba n'ebyange bikwatagana East Africa, okola East Africa emu. Anti negana amawanga ge gakola East Africa. Wali ng'onooyomba n'omukazi wo tebikwata kika okugyawo nga waliwo ensonga ezikwatagana n'ekika. Rwanda eri mu mukago gwa East Africa. Uganda eri mu mukago gwa East Africa. Ng'abali mu mukago ologoga saaki. Rwanda ne Uganda tenabo okuyomba ku agreement ya East Africa. So we have no problem with that one. Bobo nyiri bamanyi lwake bayomba. Naye ffe mu East Africa tulina agreement ya East Africa. Rwanda is a signatory. So as far as we are concerned, we have no problem. Mukulu ikola. Ogambye tewali buzibu. Naye ng'ate bw'olaba pulezidenti w'e Rwanda byayogera yagambye abantu tebajja mu Uganda. Pulezidenti Museven naye byayogedde. Yes, but that's why I'm saying those are relations between Uganda and Rwanda. How to build East Africa is a different thing from relationship. They are two countries. They don't come under us. East Africa, no, on that one, because we have secured the agreement for the East African community, work towards the East African currency. Bayombirako tetusobola okuyingiramu. Naye anti government enesobola atya okubeerawo nga mawanga tegakolagana. They will call the heads of state to iron that one out. Kati mbere ne bwe tebakwatako. Ndi muna Uganda n'ebintu bingi binkwatako. Naye simamalaga waruka n'ebigambo mu bibuli. Bo tebanabo kungamba nti bakyusiza omukago. They have not said so. Naye banga benyini bemulugunya engambo y'omukyalo. That doesn't create concern us. Gagwe omunabi afuza aluddewo. Enkolagana bwe bateriiwo olwo omukago guba gukyalina amakulu. Bibeerawo. Relations ya kuyomba oli n'ayomba gundi n'avuma munne oli n'akola tutayingira mu tutya. Naye nti si kya bulijjo. Okay, katukirize nti si kya mpisa. Naye kibeerawo. It is not us to handle that. President wamuwulidde ng'agamba nti ye tewali Rwanda kyeyinza mubegako buli kimu akyenemu. They will sort out that one themselves. Omukulu Ikuya kati nga mwe abali mu mukago abantu babonaabona nga batwala ebintu e South Sudan. Find that okubonaabona kwabwe is in relation to security. Olwo omukago gujjawo ddi kuyamba abantu guyamba omukago kintu kyoyunga buyunzi nga empale eyo yulise n'otandika okutunga empale. naye nti abantu bafiirwa emaali. Naye waliwo n'okufiirwa emaali mu Uganda bwe tebawuliddeko ebijambya emasaka kati onotandika otya okubeerawo kubanga ejambya bibeerawo. Mukulu Ikoya okwerumaaluma wakati wa Uganda ne Rwanda twalawa omukago ogwa East Africa. Kiraga nti okuzimba omukago kintu kya n'ogenda n'odreaming up dreaming. This is a process which you are building. Naye ng'okuyombagana kuno kuvudde ku ki? Kyabajja kubuulira nti the Minister of State for East African Affairs. Anti naye ng'aludde mu byobufuzi. Singa abadde omubuuza Azimagode Ikuya mbimanyi. Nga gwe historian aludde mu byobufuzi bya Uganda osobola okukyogerako. You come to me as Azimagode Ikuya. Somebody kati njogera nga minister. Naye minisita okuva lwewalayira ate n'obula. Nabula ndi mulwadde. Mwanda bati mukundayiza badi mulwadde. Kati ngenda bankanika bari I'm being repaired. Naye bino tebikubeeraliikiriza. Onowerako okabe si bintu byakukaaba bintu byakutegeera. Nga tumaliriza. Wawulidde President Kagame ng'agamba ab'e Rwanda temujja Uganda. Yatandika dda ng'ayogera ebyo bebamanyi that's not an issue. Olwekyo abaalumaluma bagira bayomba. Mukulu Magode ow'e Rwanda omuwa magezi ki? Sina magezi gensobola okukuwa omuntu w'amagezi. Abantu abalina amagezi olwawo magezi. Nga basinkanye President Museven ku nsonga eno omuwa magezi ki? Siri muwima amagezi we. That's why he appoints those who abamuwa amagezi. So sijja kumuwa amagezi. Naye oli minisita we. Bebamanyi engeri gye bakolamu. Engeri gy'afugamu Uganda, engeri gy'akolamu. Minisita bw'ati bwakutegeezezza sijja kubeera mpozi ng'atenzera mu bigambo bye naye abaffe ekibuzo kiri nti omukago gwa East Africa gwe twagala gusobola okubaawo. Fine, twalaye kati passports bw'oba oyagala passport bakuwa ya East Africa tewakyaliwo zino nti ofuna ya Uganda bakuwa ya East Africa. Naye okusinda ku kyemmanyi ku mukago guno baagala East Africa ebeere ne president omu
bagala East Africa ebere ne currency oba sente nga fenda tukozesa sente zezimu ebyobusuubiri Aganye nga bw'ova Uganda kasitobera ngo ina national ID oba passport ya East Africa tewaliwo okubuuza birala mbu ate visa ate bikoze bitya bla 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 otambula butambuzi n'oyingira Kenya n'oyingira Rwanda n'oyingira Tanzania ne Burundi. Okwerumaaluma kw'abakulu bano abakulembeze baffe ab'ekitiibwa omukulu Paul Kagame ne mwami Museven ani ali ku kituufu byandibamu obukulembeze n'okweragako eryanyi nti nze nkira oba genda mu comment section yawo okiwandiikewo tusobole okwera mpozi nga ate tucommunicatinga bulungi nnyo. Nze SULA SSENYONGA nyongera okukubiriza okusubscribinga n'okusharinga waka waffe osobole okwera mpozi nga ate onyumirwa embeera yonna n'obulamu. Tukugamba sigala nga ate weekumye bulungi nnyo ebijambi yabiyitiridde mu nsi ya Uganda ate mpozi tuleme kukozesa mbeera eriwo okusobola okubeera nga tujja ku bantu bannaffe eddembe lyabwe. Njja kubeera mpozi nga ate mbagaliza okubeera obulungi. Nze SULA SSENYONGA mbeere bulungi mwera. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV.